Ebbanga liyise nga tulwanyisa ekintu kya okujingirira empapula za customs. Paka kati nga ekitongole ekisoloza omusolo twadde tuyina deficit eya 258 billion. Naye twadde twebuuza lwaki deficit zino zeeyongedde. Waliwo omusajja omu abadde kafulu mu kujingirira empapula zino ng'akolera e Malaba. Twagenda ne tumukwata n'ebintu bye, kompyuta, empapula ebijingirire, invoices ezo zonna. Omukisa mulungi yakkiriza nti bino ebintu abadde abikola kati emyaka 2, naye abadde akolera companies nyingi. Twamukwata era ne tumusiba mu poliisi ne tumutwala mu kooti n'emulumandinga Eluzira. Twewuunya bye twasanga stamps za company ezirina okubeera nga ziri China. Twagisanga wano. Twasanga stamps 6 eziraga nti companies ezo mu kifo ky'okubeera e China ziri wano mu Uganda. N'ebirala biraga twafunye invoice eraga nti omusuubuzi omu yaleeta spare parts eza motorcycle. Ebintu ebyo tebadeclaringa customs. Ekitegeeza ebyo ebintu byafuluma nga tibisasudde omusolo. Kati tukyagenda mu maaso okwekenneenya empapula ezo ne computers ezo ze twakwata okulabira ddala nti twafiiriddwa omusolo gwenkana gutya.